Tutandise obudde obw'enjawulo ennyo mu bulamu bwaffe nga Abakristo, bwe budde obwakalema, obudde obw'okuddamu emabega, bwe budde obw'okubeera mu ddungu n'Omukama, nti mu budde buno tugenda kuddamu okwebuulirira ku ki kye tuli, tuddemu twebuulire Katonda atuyita. Omukama gwe tuli naye mu nkolagana ey'omukwano, era mu mazima twamukkiriza ne tumusenza mu bulamu bwaffe, naye olw'obuntu bwaffe, olw'okuba nti tuli banafu ng'abantu, biseera bingi tukola ebyo ate bye tutamusuubiza kukola. Mu kitabo ky'okubikkulirwa omutwe ogwokubiri olunyiriri olwokuna, Kristo ng'ayogera eri Eklezia y'Efesusi addamu era okwogera naffe ng'atugamba, nkuyinako omusango okukkiriza tokusudde, okunjagala tokusudde, naye omukwano ogwasooka wagwerabira. Ffenna mu ngeri ezitali zimu bulijjo tujja eri Omukama, era Omukama abaze tweyoleka ne tujaguzizza ebiseera bingi nti buli Sande tubadde tuyimba nti ddala Katonda wa kitiibwa nnyo, nga tuyimba mu ssanyu. Naye bino bye tubadde tutendereza Omukama, tutuuka mu kadde kano tuddemu twekubemu ttooki, omukwano gwaffe omubereberye ne Katonda tukyaguyina, okwagala kuli okw'amaanyi tukyakuyina, ti nga tuze mu kisiibo tulina okwezza obuggya, tulina okuddamu okwoleka okwagala kwaffe, tulina okuddamu okuzza obuggya omukwano gwaffe ne Kristo. Kristo ng'amaze okubatizibwa yagenda mu ddungu n'amalayo ennaku 40. Bw'atyo mwezi ennaku 40 bwe zaggwako n'atandika okuyigiriza. Mu kiragaano ekikadde, Noowa Omukama yamuteekawo n'akola ekyombo. Mu kyombo kino Omukama mu bunyiivu obungi, mu busungu, n'asalawo ababi bonna basaanyeewo, ate n'ataliza abo abaali batuukiridde. Naye Omukama ng'amaze okusaanyaawo abantu, Omukama ng'amaze okusaanyaawo ebitonde, n'akola endagaano n'abantu, kye tulidde mu ssomo erisoose. Endagaano eno gye yateekako akabonero ne musoke abasinga gwe tuyita rainbow, nti buli lwe tunaalaba musoke ono tujjukire endagaano ya Katonda nti taliddamu kuzikiriza bitonde byonna, taliddamu kuleetawo kuzikirizibwa na mujjusi. Naye mu ngeri endala tuddemu tujjukire Musa ng'ali mu ddungu yagenda ku lusozi n'amala ennaku 40 ng'ali yekka nga yeegayirira, Omukama n'alyoka amuwa ebiragiro 10. Bw'atyo nno Omukama n'ayongera okutulaga nti naffe nga abasalawo okugoberera Kristo tulina okuddamu okwetegeka, tulina okuddamu okuddako emabega, tusobole okuddamu okuzza obuggya omukwano gwaffe, ate tumalirire buto okunywerera kw'oyo gwe tukakasa nti tukkiriza era tuliwo ku bubwe. Obudde nno obw'ekisiibo oyinza okugeraageranya ku budde omusawo bw'atuwa, nti obadde mu bulamu naye ogenze omusawo n'agamba akadde kano
baako byewerekereza. Toddamu kulya kino, toddamu kunywa mata, ennyama sooka ogireke. Nga mu byonna si kugamba nti takwagaliza kuwoomerwa bintu ebyo, naye olw'obulamu bwo olina okubaako byoleka ate obeereko enkola empya gy'otandika. Abasinga bamanyi n'okugambibwa nti olina okutandika okunywa amazzi mu budde bwe buti ne bwe buti, olina okutandika okutambulamu obudde bwe buti ne bwe buti. Kyekisiibo kye tutandise nga bwe tutyo mukadde kaneeno gwe nange tulina bye tulina okwerekereza, tulina bye tulina okutandika okukola. Nga tusoma katikisimu twayigirizibwa nti ekisiibo kyaffe kirina okwetooloolera ku kusiiba, kirina okwetooloolera ku kusaba, kirina okwetooloolera ku kugaba. Naye era ekisiibo kyaffe tuleme kujjamu kwenenya na kusonyiwa nti Kristo ono gwe tugenda okutambula naye ennaku 4 nga tuli mu ddungu. Kano akadde ak'obutaba na bintu bingi, akadde ak'okuba nga tulina byetaagisa byokka, tulina okugattako nti mu lugendo lwaffe luno olw'ekisiibo tulina okutereeza enkolagana yaffe ne Katonda. Mu kusooka tumwenenyese ebyatusobako, ekyokubiri tusonyiwe ne baganda baffe, tutuuke okusaba nga gwamma tugwanira, tutuuke okuwa ku byaffe mu kuyamba abalala nga mazima ddala betuwa twabasonyiwa ku mitima, ate tutuuke ne ku kusiiba ng'okusiiba kwaffe tekulinga kw'abakafiiri. Sande ya leero Omukama mu Vvanjiri waddiddemu okutuwa kye yatuwa ng'atandika okuyigiriza kwe. Mwenenye muwulire evvanjiri, mwenenye mukkirize evvanjiri. Omukama ono nga tumaze okwenenya ne tukkiriza evvanjiri, tugenda kusobola okuddamu okuzza obuggya omukwano gwaffe ne Katonda. Essomo eryokubiri lyogera ku batiisimu nti mazima ddala mu kiragano ekikadde abantu balowooza Omukama ajja kubasonyiwa busonyiyi ne bateenenya, Omukama n'abasaanyaawo. Naye ate ng'ayita mu mazzi mu mujjuzi n'atalizaako abantu 8 abatinye ddala. Ate mu abo laba bwe bafuuka ekitonde ekijja, laba bwe bafuuka ensi empya. Naffe mu batiisimu nga tumaze okumanya Katonda tetwatusulayo gwannagamba nti anaatusonyiwa nga bali abaagaana oyingira mu kyombo kya Nuuwa, naye twakkiriza nti mu mazzi gano mu batiisimu eno Omukama atusonyiwe atufuule bitonde bijja. Bwe tutyo mu kufa n'okuzuukira kwa Kristo ne tufuna ate obulamu obw'olubeerera. Kristo ono gwe twasenga, Kristo ono gwe twakkiriza, mu budde buno obwakalema waddiramu okutuyita tusale ku sipiidi kwe tubadde tutambulira, tusale ku sipiidi kwe tubadde tuliira ebintu, tusale ku ebyo ebitagenda wamu na bweyamu bwe twakola eri Katonda. Awo tusobole okudda eri Katonda nga ffenna tuli bujja, nga ffenna tufuuse bitonde bijja. Mu mazima akadde kano si kakujaguza kubanga kakuddamu emabega, kakwerekereza. N'emitima gyaffe ate tusaanye tukikole nga tujaguza nti Omukama ono atwagala bw'ati, laba watuwa n'omukisa guno okuddamu okwekuba mu kifuba. Tuleme tuuka kadde kali ng'obudde butuweddeko, tuleme tuuka kadde kali nga tetufunye mukisa kwezza bujja. Mu mutima tusanyukamu nti omukisa tugufunye. Gwe nange nno tusaanye bwe tutyo tugukozeseze ddala bulungi. Tusaanye nno mu budde buno obwakalema tudde eri Katonda n'omutima gwaffe gwonna. Kristo eyafa n'azuukira asobole otuzza obujja, asobole otunaaza ng'essomo bwe ligambye, si kutuggyako bujja bukyafu bwa ku mubiri
wabula ffenna ne munda atutukuze. Omukama abeere nammwe.